السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أتنز ويسيب الله سبحانه وتعالى، ويسيب الله سبحانه وتعالى atwadde omukisa omulala okubeera nga bwe tuli mu baddu abalamu. Tumwebaza ekitiibwa Allah olw'ebyengeri ebingi Allah byatugabirira, nga mu byengeri ebyo mulimu ekyengeri eky'obusiraamu. Teriyo kyengera kisinga Allah kubeera ng'akuwadde obusiraamu, Allah ng'akuwadde obuluŋŋamu. Allah atuwadde obusiraamu, n'atuwa obulamu, n'atuwa n'ebirungi ebirala bingi. Kusaasira n'emirembe tumusaba Allah bise ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abatulaba era abatuwuliriza bakubiriza okutya oweesiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oweesiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatonda n'atteeka mu nsi muno nga yagala tumusinze yekka. Kya buli azaamaanya era kyakabenje omuntu okulekawo okusinza Allah n'asinza ebitonde by'oweesiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tubajjukiza titulina olunaku lwetugenda okubira mu maaso g'ekitiibwa Allah essaawa yonna. Twongera okubajjukiza baganda baffe abamukono Modo Islamic Primary School. Essomero lisangibwa Namuyenje. Essomero eryo liri ku Jinja Road. Abava e Kampala otuuka mu Kigombya, oba baba bavudde Jinja otuuka mu Kigombya n'obuuza ekkubo eridde Namuyenje, basobola okulagira essomero eryo we riri. Essomero lyaffe eryo lisomesa sayidi zombiriri, sayidi eya Secular ne sayidi eya Theology, okuviira ddala ku nassale paka ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lyaffe eryo likolera ddala bulungi, era tubasaba okubeera nga mutwesikisa abayizi bammwe. Tulina ebisulo ebirungi, abaana basula bulungi, alhamdulillah balya bulungi, ate nga n'okusoma basoma bulungi. Tubasaba abasiraamu mwenna gye muli okulaba nga essomero eryo mulyettanira okubeera nga mutwalayo abayizi okubeera nga basomesebwa. Okumanya ebisingawo ku ssomero eryo ojja kuba ku 0703 39 47 85 oba 077 73 94 785. Essomero eryo baliyita Mukono Modo Islamic Primary School nga lisangibwa Mukono Namuyenje. Tujja kuba basanyufu nga mutongedde abayizi. Ensonga ey'okubiri, tubajjukiza eddalasa yaffe eya Rawda Islamic Media Uganda ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokutaano. Eddalasa yaffe esembedde, tusigazaayo ennaku mbale okutuuka ku nnaku z'omwezi 2 Allah wanaaba atuwadde obuwangaazi biidhinillah. Nkola abasiraamu b'e Mukono mwenna, emizikiti egikola Mukono Town, abasiraamu abali e Kasangalabi, abasiraamu b'omu Kitete, abasiraamu ba Masjidi Salaam e Bajjo, Masjidi Taqwa Nantabuulirwa, Masjidi Nuru Seeta, Masjidi Swooki mu Katale, Masjidi Khalid Industry Area n'emizikiti emirala gye sikonyeeko egiri mu Mukono wano mu tawuni. N'abasiraamu abatubako olw'okujjumbira okujja mu ddalasa yaffe eyo ya lunaku lumu ejja kutandika essaawa 3 paka essaawa 11 ez'akawungeezi. Abawalimu weebali okulya n'ebyokunywa alhamdulillah gyebiri. Mu mbeera yemu nebaza baganda baffe abaunwanu Saada abatambulira awamu ne Rawda Islamic Media Uganda abeewaayo okulaba nga muteeka ssente mu daawa nga muyambako ekitongole ekya Rawda Islamic Media Uganda. Nebaza abajjumbira okutuwa 2,000 buli wiiki mu gurupu yaffe eyo, mu gurupu yaffe eno. Tusaba Allah abasiime abeere nga abawa obulungi. Twala mukisa guno okukoola oba okutegeeza abantu bonna abatannaba kutweyungako mu kubeera nga tuteekerateekera abasiraamu okubeera nga basoma eddiini yaabwe, nabo okubeera nga batweyungako
tulabe nga tutwala obusiraamu mu maaso abantu babirenga babutegeera. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ku musomo gwaffe gwe twatandikako ogukwatagana ku bulyazaamaanya. Twagamba ekiyitibwa obulyazaamaanya kwe kukwata ekintu n'okiteeka we kitasaanidde kubeera. Era bye twakoonako omulundi ogwasembayo twalaba nti obulyazaamaanya buli haramu obusibwa Allah subhanahu wa ta'ala abuziiza mu Qur'ani n'omwaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abuziiza mu sunna. Tugamba nti obulyazaamaanya buteekolwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogwasooka twagamba waliwo obulyazaamaanya wakati w'omuntu n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe bulyazaamaanya obukyasinza okubeera obubi, n'obulyazaamaanya obwokubiri omuntu okubeera nga alyazaamaanya omwoyo gwe. Obulyazaamaanya bwe tugenda tutunuulira olunaku olwaleero ne ddasa zaffe zinaayongerayo mu maaso biidhinillah, tugenda tutunuulira obulyazaamaanya omuteeko ogwokusatu nga si bulala wabula obulyazaamaanya wakati w'abantu n'abantu. Abantu naffe twekolako obulyazaamaanya ng'abatonde era nga nabo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga abuziiza. Ekyakabenje ekiri mu bulyazaamaanya wakati w'abantu n'abantu, obuzibu bwe buli nti omuntu asobola okulyazaamaanya omuntu haqqi ye oba emmaali ye oba ekitiibwa kye, n'asaba Allah amusonyiwe, Allah n'amusonyiwa, naye ng'ate gwe yalyazaamaanya tamusonyiye. Kati obulyazaamaanya wakati w'abantu oba wakati w'omuntu n'omuntu omulala, bulyazaamaanya buzibu nnyo. Buli muntu yenna bw'alina okubeera nga yeekuuma alabe nga takosa bantu balala, tabalyazaamaanya maali yaabwe, talyazaamaanya bitiibwa byabwe, talyazaamaanya misaayi gyabwe oba musaayi gwabwe, okubeera nga tuwangaalira mu mbeera esinga okubeera ennungi. Hadithi Abdullahi bun Amr bun Aas radiyallahu anhuma النبي صلى الله عليه وسلم قال صحابة عبد الله بن عمرو بن عاص الله سيمكو بومبيري agamba yagamba Allah okusasira n'emirimu bibiri ku ye. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajala ma naha Allah anhu. Nabi agamba alayhi salatu wassalam, al-muslimu ayitibwa omusiraamu man salima al-muslimuna, yoyo basiraamu banne gwe bafunamu emirembe, yoyo ayisa obulungi abantu abalala, yoyo abantu bawangaala nabo nga tabakosa. Byagamba nti ayitibwa omusiraamu yoyo abasiraamu nga bamufunamu emirembe min lisaanihi, okuviira ddala ku lulimi lwe. Abantu bangi balyazaamaanya abantu nga bakozesa ennimi zaabwe, gamba nga okubakkakkanya mu kubavuma, mu kubageya, mu kubatemerera. Oba ebiseera byonna abantu bwe twogera ku bulyazaamaanya wakati w'abantu n'abantu, obwongo waffe budduka nnyo ku kintu ky'essente oba emmaali. Gundi yalyazaamaanya gundi emitwalo 10, gundi yalyazaamaanya gundi akakadde, gundi yatwala emmotoka ya gundi. Kati obulyazaamaanya busobola okubeera mu bitiibwa by'abantu. Kati ng'omuntu olulimi lwe Allah lwamuwadde alukozesezza okubeera ng'akosa abantu. Faayo nnyo olabe nga woowangaalira abantu bakufunamu emirembe, togeya, tobavuma, tobakkakkanya olw'okuba Allah gwe gwasitudde we muba muwangaalira, oba olw'okuba gwe weerabanga ow'enkizo. Nabbi agamba alayhi salatu wassalaamu ayitibwa omusiraamu yoyo omusiraamu nga basiraamu banne bamufunamu emirembe okuviira ddala ku lulimi lwe. Abakyala bannyinaffe mulimu abamu nga beemanyi n'okwemanya nti ye waasumulula, watandika okuvuma tiwabaawo amusirisa, oyennyula n'asooka asirika. Abantu b'ovumu balyazaamaanya obakkakkanya, waliwo ekiseera bwe kigenda okutuuka nga bakubanja haqqi yaabwe ey'okubeera nga wabakkakkanya ng'ate Allah yabafuula bakitiibwa. Ebbanga lyonna tufuna obutakkanya n'abantu ate nga kya bubumba, tetusobola kuwangaalira mu duniya muno ne tugiwangaalamu nga temulimu akosa banne. Wabula ayitibwa omusiraamu omulungi, omuddu wa Allah omulungi, yoyo abeerawo mu duniya muno ng'abantu ne baba baye nga ye gwe bakosezza nga ye abaleka atunuulira abatunuulire. Yagamba Allah, wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Abaddu ba Allah abalungi be bawangaalira mu nsi muno, abatambulira mu nsi muno nga bantu ba mirembe, bakwata mpola mu nsonga zaabwe, nga ne baba basinkanya abantu abajega, abantu abayinza okubajjako, abantu abayinza okwagala okubasosonkereza, bwe baba sisinkana babaddamu na mirembe, bawangalira mu mbeera esinga okubeera ennungi. Ayagala okubeera omuddu wa Allah omulungi,
omukkiriza omulungi kakasa nti ofuga olulimi lwo. Mu hadithi endala nabbi yagamba alayhi salatu wassalam, ebintu ebigenda okusinga okuyingizisa abantu omuliro ku lunaku lw'enkomerero, yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lugenda kubeera lulimi na bwereere. Era mu hadithi nabbi yagamba alayhi salatu wassalam, yenna nkuumira ekiri wakati w'embaazi ebbiri w'amannyo ge abiri. Omuntu yenna singa akuuma ekiri awo, nabbi kyategeeza ali ategeeza lulimi, n'omuntu akuuma ekiri wakati w'ebigere bye ebibiri yamulaganya sobosibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga ayingira ejjana. Wakadhalika kitegeeza nti olulimi omuntu asobola okulukozesa okubeera nga akosa abantu. Nabbi kyava agamba nti wayadi, n'emikono gye. Abaffe emikono gyaffe abantu bagifunemu emirembe, abantu tubayise bulungi, ebizibu byonna tebigonjolwa na kukuba abantu. Waliwo abantu abalyazamanya nga bakozesa mikono gyabwe ne batuuka ku ddaala nga emikono gyabwe abantu bagifunamu mirembe. Katoyiwa musaayi, tolyazamanya abantu haki yaabwe, yisa abantu bulungi kuba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala era kyeyasomesa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Hatta sahaba Muadh bin Jabal, Allah musiime, yatunyumiza wasiya nabbi jamu alayhi salatu wassalam we yali amutumye Yaman. Muadh yagamba nti ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamutuma mu bantu be Yemen ogenda okubakolako daawa. Kyava mugamba nti innaka ta'ti qauma min ahli alkitabi, nga nti gyogenda eyo gyogenda okuwangalira wagenda kujjayo ekibiina ky'abantu naye nga bantu bayahudi oba banasara. Nabbi kyava mugamba nti fad'uuhum ila shahadati an la ilaha illa Allah, naye oba obasisinkanye bakowoole obategeeze oba bakowoole ng'obazza ku shahada, okubategeeza nti tewali asinzibwa, tewali kisinzibwa mutuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah, wa anni rasulullah, era obategeeze nti nange Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndi mubaka wa Allah. Kyava mugamba nti fa inhum ataa'u lidhalik, onaabakowoola ne bakkiriza ne bategeera, ne basooka bategeera shahada, ne bategeera nti nange akutumye Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti ndi muddu wa Allah. Nabbi yamugamba nti bakugondera ku ekyo fa'alimuhum anna Allah qad iftarada alayhim khamsa salawati, gamba nti bayigirize basomese nti masimo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabalalikako essalat 5. Fa inhum ataa'u lidhalik, we babanga bakugondeddemu ekyo ne bakkiriza okuyimirizaawo essala 5 ekiro n'emisana, fa'alimuhum anna Allah qad iftarada alayhim sadaqatan, namugamba nti bayigirize oba basomese nti ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabalalikako kuwa saddaaka, yaani zaka. Allah yabakakata, Allah yabawandiikako, Allah ababanja okubeera nga bawa zaka, tu'khadhu min aghniyaihim, nga zaka yejjibwa mu bantu abagagga, faturaddu ala fuqaraihim, nga egabibwa mu bantu abaavu. Kyava mugamba fa inhum ataa'u lidhalik, baba nga bakugondedde nga bakkiriza ekitiibwa Allah, ne bakkiriza nze Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ne bakkiriza okuyimirizaawo essala 5, ne bakkiriza okuwa zaka. Era kyetuyiga mu hadithi mu bigambo ebyo ebikulembedde abantu abajja eri obusiraamu, tetwanguyira kubalaga mirimu gya busiraamu okujjako okusooka okubayigiriza shahada, okusooka okubayigiriza amakulu g'ekigambo la ilaha illa Allah. Abantu bangi baagala okuyingira obusiraamu oba baagala okukola emirimu gy'obusiraamu. Era abannabyabufuzi, abantu ab'ebitiibwa, waba agenze mu bantu abasiraamu neekakaatika okusaala, neekakaatika okukola emirimu gy'eddiini, egyo emirimu nannyini gy'empeera Allah baagimuwa muwa mpeera ya wano ku dduniya, Allah aba yagadde. Wabula ku qiyama, ku lunaku olw'enkomero, Allah talinayo mpeera ya muntu efaanaganako bw'atyo. Nabbi kyagamba Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, yamugamba nti abantu bakoowolosa okubagambe nti tewali kisinzibwa mutuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah. Wamala kibategeeza bagambe nti nange ndi mubaka wa Allah, yaani balina kugonda kyeŋŋambye, balina kubeera nga bateeka mu nkola. Obagambe nti Allah balalikako essala 5, n'abalalikako okuwa zaka, nga zaka ejjibwa mu bantu abagagga neegabibwa mu bantu abaavu. Nabbi wamala okumugamba ebigambo ebyo sallallahu alayhi wasallam, n'amugamba nti fa inhum ataa'u lidhalik, wonaabakowoola ne bakkiriza ku ebyo byoba bagambye. Nabbi kyava amugamba nti fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, nabbi n'amugamba alayhi salatu wassalamu, nkwewaza okubeera nga okumpanya emaali yaabwe. Bwe babaleese zaka yaabwe, bwe babaleese emaali yaabwe, gigabanye nga weerina okutambula. Kati nabbi yali atiisisa
sahaba ono Muadh bin Jabal jagenze obutalyazaamanya abantu mali yaabwe agigabe oba agikozese mu mbeera entuufu mwalina okubeera nga agikozesa. Era nabbi kyava mugamba alayhi salatu wassalam wattaqi da'watan madhlum, namugamba nti kyannyo eddwa y'omuntu aba alyazamanyiziddwa, fa innahu laysa bainaha wa baina Allahu hijab, lwansonga nti eddwa y'omuntu aba alyazamanyiziddwa teyina njawulo, teyina jjiji wakati waayo na wasibu Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu alyazamanyiziddwa singa asabira ono amulyazamanyiza owesibu Allah subhanahu wa ta'ala yeddwa nabbi yagamba alayhi salatu wassalam eddwa y'omuntu aba alyazamanyiziddwa eddwa ye teyina jjiji wakati na wasibu Allah subhanahu wa ta'ala. Kati nabbi atissa sahaba okubeera nga akumpanya mali y'abantu, okubeera nga atwala ebintu by'abantu mu mbeera ey'okubeera nga yakukumpanya. Era ebyokulabirako bwe tugenda okulaba ebyokulabirako nga 5 oba 4 ebiraga nti omuntu aba abikoze aba akumpanyiza emmali y'abantu, era nga n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakigaana mu Qur'ani ne nabbi n'akigaana mu sunna okubeera nga tulya emmali y'abantu mu mbeera ey'olukujjukujju. Waliwo abantu bye bakola naye nga balowooza nti bo bagezi oba sisitimu bwetyo bweyina otambula, obanga bo bagamba nti aada naffe gye twasangawo, wabula nga bakikola nga balyazaamanya emmali y'abantu. Ate nga Allah yagaana n'atugaa nti wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, yagaana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu okubeera nga balya emmali, abantu okubeera nga batwala emmali y'abannabo mu mbeera ey'okwonoona, mu mbeera ey'olukujjukujju. Kati mu bifaananyi oba mu byokulabirako ebiraga nti kino ekintu omuntu aba akikoze aba alyazamanyiza abantu abalala. Ekisookera ddala as-sadiqatu, obubbi. Abantu bonna ababba ebintu by'abantu, abakumpanya ebintu by'abantu, tubategeeza nti emmali y'abantu gye mutwala bulyazaamanya era musango munene, era mulisinkana mu maaso ga Allah nga abantu bano be mwatwalako emmali yaabwe tebabasonyiye, baganya okubeera nga babaddiramu okubeera nga babasonyiwa. Omulisinkana mu maaso ga Allah mugenda kusasula emmali yaabwe. Kati abantu babba mu nziba yonna abantu gye babbiramu, mulimu ababbisa emmundu, mulimu abakangakanga, mulimu ababbisa ebisi ne babbisa ebiso. Kati omuntu yenna obubbi bwalimu owekitiibwa Allah yabugaana, yagamba Allah wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, omubbi omusajja n'omubbi omukyala singa bakwatibwa mu mateeka ag'eddiini, Allah kyeyalagira kubeera nga tubatemako emikono gyabwe. Omuntu singa akwatibwa nga mubbi nga musajja, empeera ye oba kyetulina naffe okumukolera nga tufunye obujulizi obumuluma nti gundi ye yabba musajja, atemebwako mukono. Wakadhalika era waba mukyala naye era atemebwako mukono. Era obwenkanya bw'obusiraamu, mu busiraamu temulimu muntu akumpanya mali ya muntu Allah n'amuleka. Hatta kyaluni ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omukyala omu mu Quraishi yabba oba yatwalanga ebintu by'abantu n'agaana okubizzayo okubeera nga abisasula. Wekyatuuka ekiseera nga abantu bamukutte, we bagenda Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne wabawo sahaba yayagala okumuwolereza eri Nabbi abeere nga amusonyiwa nsonga nti mukyala wa kitiibwa. Ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yalabanga bano basala magezi ga kubeera ng'ono awona aleme kubeera nga atuukibwako ennamula y'obusiraamu, kubeera mu aada z'Abarabu mu jahiliya ze baalina. Kanu idha saraka minhum ad-da'if, kanu idha saraka minhum ash-sharif tarakuhu. Omubbi we yabbanga mu basajja Abarabu wa muada mu mpangala Abarabu gye balina mu jahiliya, omuntu we yabbanga nga wa kitiibwa tarakuhu, bamulekanga ne batamulamula. Wa idha saraka minhum ad-da'if, ate omubbi we yabbanga nga munafu, yani omuntu we yabbanga nga wa kitiibwa mugagga, bamulekanga. Ate omubbi we yabbanga nga muntu wa wansi munafu, talina kitiibwa kyalina, ye bamutekangako haddi abeere nga alamulwa ng'amateeka gaabwe gaali gagamba. Kanabwe bajja Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batunya nti yali mukyala mu Quraishi, Nabbi musajja mu Quraishi, nga banoonya buti engeri gye bayinza okuzibiikirizaamu okulaba ng'ono tatemebwako kubanga tatuusibwako kibonezo kyali afunye. Naye obwenkanya bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayimirira n'abagamba nti abakuba muwala wange Fatima nga yabbye, naye nandi mutemyeko omukono. Kati omubbi mu busiraamu singa omuntu abba emmali y'abantu, obujulizi ne bujja nga bumuluma, atemebwako mukono. Wabula wano waffe Uganda we tuli ennamula bwetyo teriiwo y'okutemako abantu emikono. Kati kiwa abantu bangi ebbeetu okubeera nga babba ebintu by'abantu, naye mukimanye nti obulyazaamaanya eri abavubuka
abagamba nti balina mirimu basiba beebase ne balinda obudde nga buzibye saawa emu saawa nnya ne bateega abantu ku makubo ne bateega abantu mu busiko ne bateega abantu mu nkubo z'ebizimbe omuntu annyuka ava ku mulimu atambula adde ewaka ne bakwata ejjinja lya minzaani ne bamukuba oba n'okwata peeva n'omukuba kati omuntu oyo bomuli azaamanyiza ebintu bibiri omuntu tteka emaali ima omukubye lwakasimu simu ya mitwalo 8 kakadde kamu n'okuba omuntu n'omuleetera obuzibu ku mutwe nga bugenda mwetaagisa okubeera mu ddwaliro emyezi 6 nga ssente zigenda okugenda zikubisaamu ng'essimu 10 gy'omubbyeko kati obwo bubbi abantu we balina kiraga nti buli azaamanya era buli muntu yenna ayinayo kyabba mulimu abantu ababba nga tebategeera ku makubo wabula nga bali mu bizinensi z'abantu bakuteeka mu dduuka bakuteeka mu sitoowa balina ewantu wonna bakuteeka naye nga ebitabo tebikwatagana enfulumya gy'ofulumyamu ebintu by'olikodinga nawe by'ofulumya tebisobola kubeera nga bikwatagana kati abantu abali azaamanya abantu nga bababba bubbi era baganda baffe Allah bawadde emirimu nga abantu babeesigisiza n'amaduuka gaabwe oba babeesigisiza bizinensi zaabwe mube baamazima eri abantu bemuweereza bwe mwanga mwakkanya n'omusajja nti agenda kukuwa salale wa $5,000 $4,000 oba ssente zonna ze mwakkanyaako kakasa nti ssente ezo ozikole ozifune nga za halaali gy'oli kuba mulimu abantu abeekwasa nti buli muntu alya ku mulimu gwe nosanga omusajja bamulekera edduuka atunde sukaali ku 3,000 kyakulabirako kilo n'amukwata ye n'amutunda 32,000 kati obwo bubbi obba nannyini dduuka n'obba n'ono gw'oguza kuba nannyini mulimu yakuwa price emanyikiddwa nti omuntu wajja muguze booti wabula g'otunda 3,200 obitwala n'omuterekerawo 13,000 mulimu n'abamu abantu era bakola mu mirimu gy'abantu nga abantu bakola mu hardware oba bakola mu mirimu gyonna nga kyatunda asobola okukikola replacement omuntu osobola okumulekera edduuka oba n'omulekera hardware n'atunda ensawo za sementi nga 10 walaba emmotoka zino ezisuubuza sementi n'addamu n'amusubula n'amuzzaawo ziri ssente n'azitwala ate n'akulaga nti omulimu tegukola kati obwo buli azaamaanyi obwo bubbi abantu bebabbisa nga tonaakulowooza ku mubbi wa mmundu mubbi wa bijambiya naawe mwennyini awo mu mulimu oli wekiba nga yembeera gy'oweerezaamu abantu kiraga nti obwo bubbi mulimu obubbi obulala obubbi obw'abantu okubeera nga babba ettaka ly'abantu era babbulooka abanayingira ejjana mu mulimu gwabwe nsaba Allah abasiime era abasaasire kuba babbulooka bwe Uganda wano abasinga obungi bakola byabwe era bye bakola byawukanira ddala n'ensomesa y'obusiraamu kati abantu bonna abakola mu ttaka abantu bonna abayambako abantu okubeera nga bagula ettaka oli chairman oli defense oli secretary wa kyalo oba obukulembeze bonna bwe mulimu mube baamazima eri abantu bemuweereza kuba omuntu singa akumpanya ettaka nga we kirabika olwaleero nti tulaba ku mawulire nga chairman omu ow'ekitundu asayiningira abantu 7 abantu 10 nga bagula poloti emu n'atunda poloti n'agitunda emirundi 7 n'agitunda emirundi 10 n'agitunda emirundi 4 kati omuntu yenna akumpanya ettaka ly'abantu nabbi yagamba alayhi salatu wassalam man akhadha min al-ardi shay'an bighayri haqqihi khusfa bihi yawm al-qiyamah ila 7 ardin nabbi yagamba alayhi salatu wassalam man akhadha min al-ardi shay'an omuntu yenna singa akumpanya ettaka n'abaako ekintu kyonna kyakumpanya mu ttaka bighayri haqqihi naye n'akumpanya nga kyatutte takitwalidde mu mazima n'otunda ettaka n'oddamu n'olitunda omulundi ogwokubiri n'olya ssente ezo watunda poloti omulundi ogusooka n'ogitunda emiliyoni za 40 n'oddamu n'ogitunda emiliyoni za 30 n'oddamu n'ogitunda emiliyoni za 5 kati nabbi yagamba alayhi salatu wassalamu ezo ssente z'otwala ez'omulundi ogwokubiri ezo ez'omulundi ogwokusatu omuntu singa atwala ettaka bighayri haqqihi nga ssente zajjemu oba ettaka lyatutte talitutte mu mazima khusfa bihi yawma alqiyama Allah agenda kumukkiriza mu ttaka ku lunaku lw'enkomerero ila 7 ardin agenda kumukkiriza mu nsi 7 lwakubba ttaka hadithi endala ya Ali ibn Abi Talib Allah musime yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man ghayyala manala al-ard abantu Allah beyajjako okusaasira kwe Allah basunguwalira Allah bantu beyakolimira be bantu abakyusa ensalosalo b'empanye z'ettaka kati obubbi kifaananyi ekiraga obuli azaamaanya temuli azaamaanya abantu ssente zaabwe era abantu abali wano e Uganda
ng'abaana bano bagenda ebweru bemuyita bakadama babesigisa ssente zaabwe asobola okuba nga sisitawo obanga muwalawo obanga mukyalawo lwonna oluganda lw'omulinako wakwesiga n'agamba nti ngulira ettaka mube amazima mukozese ssente ze bawadde mugule ettaka ly'abantu abo libeerewo. Ekyokubiri mugule ettaka eryo nga ly'amazima. Ogula otya ettaka lw'okimanyi kiririko enkaayana ggwe olw'okuba balina percentage gye bakutemeddeko ng'okimanyi nti ono wadda ettaka bagenda kubeera mu nkaayana essaawa yonna. Mubaamu abaligula n'amala n'alyezza n'alikumpanya n'alitwala. Wekibanga akumpanya olutalumu lugenda kumukubya kibooko ku lunaku lw'enkomero, wate ate akumpanya 10 ku 10, akumpanya 5 ku 5, oyo wali sinkana Allah ye kikyagenda okwanukula. Kaka tubeere bamazima eri abantu naddala abaana babali ebweru abasindika essente zaabwe eri abazadde beefula ekyala yakubirira omwana essimu n'amugamba nti wano waliwo ettaka libatunda, ne bamusindikira akasente ne katuuka ku akawunti ne katuulako n'akwata essente n'azirya, oba n'akwata ettaka ly'omwana lyamala okugula n'alitunda, oba omwana n'akomawo ng'ettaka waligula naye nga waligulira mu mannyago. Kati bonna bubbi era kiraga obulyazaamaanya. Kati abantu bwe mulyazaamaanya mu mbeera ey'obubbi kimanyi mugenda kusinkana nabo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era ku nsonga y'obubbi nabbi yagamba alayhi salatu wassalam la'ana Allahu as-sariqu, oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakolimira gwe bayita omubbi. Yasriqu al-biida fataqta yadahu, omuntu singa abba ejji nabbi kyakolesa sallallahu alayhi wa sallam, singa omuntu abba ejji oweekitiibwa Allah nabbi yagamba alayhi salatu wassalam atemebwako mukono. Oba omuntu singa abba omugwa kutemebwako mukono, ow'ejji bamutemako omukono n'omugwa ne bamutemako omukono. Wati ate omuntu abbye ettaka, oba omuntu abbye emmaali y'abantu, omuntu n'adduka n'essente z'abantu bakwesize n'odduka n'essente z'abantu n'ogenda nazo mu mbeera ey'okubabba. So tubeere bamazima bwe tuba tuweereza abantu, tume kubeera nga tulyazaamaanya emmaali yaabwe. Ekyokulabirako ekyokubiri ekiraga era obulyazaamaanya rishwatu y'enguzi, n'ekiyitibwa enguzi ettokeni oba emmaali tokeni yonna omuntu gy'awaayo eri omuntu alina waali ng'alina kyayagala amwanguyirize, oba emmaali oba essente zonna z'owaayo ewantu wonna ng'oyagala babeeko ne kye bakweyisizaawo naye nga obuuse emitendera emituufu mwe wandiyise. Katukubiza baganda baffe bonna abasiraamu Allah baatadde mu offices ez'enjawulo okubeera abantu abangu okuweereza abantu bonna abasiraamu n'abatali basiraamu. Omuntu okuba n'amazima mu mulimu zimu ku nsonga Allah kwayisiza okubeera ng'ateekamu omukisa. Kati omuntu yenna singa abeerawo mu ofiisi Allah wonna waba amutadde nga ye ekimuwangaalizaawo awo nguzi, Allah asobola okumuwa edduniya n'agiwangaalirako bulungi, n'ate ku kiyama nga tagenda kwanguwa kuva mu bbaliro olw'okulyazaamaanya abantu. Bwebimu ku bizibu ebiri mu nguzi mulimu abantu abajja ne bagulirira emirimu nga tasaanidde kugufuna, nga bannannyini kufuna mulimu ogwo abateekayo applications zaabwe tebafunye mulimu ogwo olw'okuba baana balina akasente ke bakuwaddeyo naye baba nga ba mutindo gwa kiboggwe n'obayisaawo batuuke ku kye baagala. Kati bawa amazima tuteeke abantu mu bifo ebituufu. Ebimu ku bituleetera ofuna services embi mu malwaliro, mu masomero ne mu bitongole ebirala byonna ebiweereza abantu kwe kubeera nti enguzi eyitiridde mu bantu, ng'osanga omuntu nga bamukubira sitampu ku mpapula eziraga obuyigirize naye nga tekwalifayinga nga tatuukagana na mutindo, ne bamusindika jjanjaba abantu. Kati nga gwe tonnaba kulya nguzi eno emitwalo 5 gw'olya ono kuteeberezaamu baani bagenda okuweereza naawe wawa omuyisa. Katubeere bantu balungi tuleme kubeera mu bantu abenyigira mu kulya enguzi. Era omuntu yenna ajja ku bantu enguzi ng'alina saavisi gy'ayagala okubatuusaako nga ne bate bamuwadde enguzi basobola okugifuna, tugamba nti abantu abo baba balyazaamaanyizza. Nabbi agamba alayhi salatu wassalam la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama arrashiya walmurtashiya. Nabbi yakolimira sallallahu alayhi wasallama omuntu alya enguzi n'oyo agiriisa, gwe bawa enguzi n'ono agiwaayo. Kati gwagifuna Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakukolimira, naawe agiwaayo naawe Allah yakukolimira. Nekitegeeza ki nti okuwangaala nga toliiko kikolimo kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama weewala enguzi. Ekintu kyonna Allah kyajjamu okusaasira, Allah kyajjamu baraka. Era osanga abantu bangi olw'enguzi gye yagulira. Osobola okusanga omuntu n'agula omulimu bagamba nti gundi awaayo miliyoni 4 ku disitulikiti afune omulimu, ne bamutambuza emyaka 3 ng'omulimu tagufunanga.
ne bagumuwadde n'afuna emisibo egimujja ku mulimu. Lwaki ti Allah yajja muddo omukisa bifo ng'ono omuntu tannabakola. Abantu bonna oba abantu ffenna abalina offices zetutuukamu wekiba nga kisobola okugumiikiriza ng'osobola okugumiikiriza ng'olina w'ogenze ng'okakasa nti basobola okukukolako gumiikiriza oleme kuwaayo nguzi, oleme kugwa mu bulyazaamaanya, oba oleme kugwa mu bantu. Nabbi bye yagamba sallallahu alaihi wasallam nti yabassaako okukolimirwa kwe. Kati waliwo offices nga bannyinizo bo bagifuula nkola, era nga newotuukayo ng'olina empapula ezikwogerako ng'olina amazima agenkana batya, buli muntu akutunuulira booti awaddeyo enguzi gwe banguyiriza. Kati okulya enguzi kifaananyi ekiraga ti omuntu oyo aba agiridde oba omuntu aba agiwaddeyo aba agudde mu bulyazaamaanya. Bulyazaamaanya ki? Waliwo bannannyini hakki ey'entuufu abalina okugifuna nemugulirira nemuteekawo atalina kugendawo, oba ono asobola okujja nga ye mutuufu w'okufuna ogwo omulimu naye gwa mulyako enguzi n'omufuukira ekizibu n'omuggyako emmaali oba n'omuggyako ssente olw'okuba olina ky'oyagala. Era mulimu abantu abali ku mirimu nga baba baligestalinga ku mirimu yamugamba nti ogenda kufuna ekyokulabirako nti ogenda kufuna akakadde kamu, naye ebbanga ly'ogenda okumala ku mulimu wano ngenda kujjangako 20% oba 10%. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Obudde butukutte biidhinillah, Allah n'abatwaddeyo omukisa omulala tujja kwongerako n'ebyokulabirako ebirala ebiraga obulyazaamaanya abantu bwe bagwamu naye ng'ate bo bagifuula ng'embeera eya bulijjo. Sawa Allah atuwa obulungi ffenna. Nyongera okubajjukiza eddarasa yaffe ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno, omwezi ogujja ogwokutaano ku Masjidi Salaama awo e Wantoni.